Yes mukwano gwange kulamusizaako nnyo kulisaayo obwakedde byonna gy'osinza oba ng'otuwuliza oli ku UG Updates TV ge mayengo g'osinziirako okuba ng'otuwuliza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force lubakeeredde olwaleero. Lwaki ŋŋambawo nti omu ku opposition ayisizza ekiragiro era awadde Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba essaawa 24 tebazisukka nga tebakoze kino. Oli ku UG Updates TV gw'atannatweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osula bulungi otwegattako. Mwabali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba bagobeddwa ku political bureau oluvannyuma lw'opposition leader okuva eri mu Western Uganda bavuddeyo ne babawa essaawa 24 bayisizza ekiragiro kya ssaawa 24 olw'ensonga zino wammanga. Ab'opposition bano badimandinga okuba nga bata Bright Muhumuza owa National Unity Platform onono nga coordinator eyabuzibwawo n'abantu abataategeerekeka kati opposition leader okuva eri mu Western Uganda bamubanja era bawadde Museveni ne gavumenti ye essaawa 24 okubanga bamutadde. Robert Twesige chairperson wa People's Front for Freedom PPF mu Mbalala City yavuddeyo n'akoowoola wabeerewo action ekolebwa ku Muhumuza. Agamba wabeewo ekikolwa ekiba kikolebwa mu kubula kwa Muhumuza kuba agamba nga ye political motivator ayina okuba nga attracting oba ateekawo embeera esikiriza ku opposition support ku opposition bonna. Agamba Bright Muhumuza ayina okuba nga ateebwa owatali wadde kakwakkulizo konna. Abasinga newankubadde bakitunuulidde nga offense okusapootinga Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu President saako ne Dr. Kiriza Besigye oba opposition yenna naddala mu Western Region. Kitegeeza ki? Nti opposition egenda efuna amaanyi naddala eri mu Western oba era bagambye nti bayita NRM government saako ne CDF Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba Museveni alizinge Muhumuza era tubawadde essaawa 24 nga tetunnateekawo mbeera yonna. Twesige yalangiridde. Enono incident yazze oluvannyuma lwa opposition members abadde bakomparinga Muhumuza nga bamunoonya nga bagenda mu maaso n'okwogera ku kubulwawo kwe ne bagamba nti no regime eno webanga gwe muze gwetandise gw'okubuzaawo abaana kitegeeza ffe ffenna bagenda tubuzaawo ewatali yadde atulwanirira. Ne bagamba nti Bright Muhumuza alina okuba nga ateebwa ewatali wadde kakwakkulizo n'akamugo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Olowooza otya ku nsonga eno gwenana asinziira eyo yonna gy'otuwuliza? Jangu mu comment section otutangaaze okusinziira ku bintu nga ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye okusinziira ku police spokesman SP Samoson Kasaasira yakonfaminze n'akola investigation ku ki ekigenda ku opposition leaders ng'agamba okubuuzibwawo kwa Muhumuza n'okulwawo kulimu
state involvement, state yabyenyigiramu. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, aba likinga, namwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726, noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.